Tegera mangu. Kirasi jiguddewo kati. Omusomesa yenze baputani. Kateba kitegezo omuntu yateba omukisa, yateba sente, yateba amagezi, yateba obulokozi, yateba walaga. Ngenda kubatuusayo kubanga ndabayo. Tosobola kutebawo otatunula. Jetui? Ebadde olunaku lwa bujulizi. Hali abantu abatunda products zaffe. Bameka ng'olwa ng'otunda ebintu byaffe. Oyina edduuka lyaffe otunda products zaffe. Tulina amaduuka 900 outlets. 900 amaduuka wenda. Buli district mu Uganda tulinamu edduuka. Niyo kubanga obeera nga tokimanyi. Buli district mu Uganda tulinamu ki? Bameka ng'obadde otunda ebintu byaffe. Ng'olina obujulizi. Abantu bawona biki byonna mu dakiika emu. Wako muzindalo. Kwanza ndio kyetaagisa. Omanya balabaloza twatandise kutandikide kumwe. Tuli mu kuzimba akatale wali kagenda kumala kwa buhumbi mmeka. Tuli mu kuzimba petrol stations, sawa petrol stations. Bampita mama w'empigi. Kubanga empigi nyina w'amaduuka abiri. Mu Bboza nyina w'edduuka ate era ne mu Mpigi town nina w'edduuka ng'ogenda ku ddwaliro eddene ekyemmanga we bakubira essefuliya ne keesi. Gonna masiige langi ya kiragala. Nzijanjabya abantu abasinga benzijanjaba mu dozejezi za Sawo Uganda bawonye ebitundu 9.5 ku 100. Era bawo obujulizi ne bongera okunkubira amasimu kumpi buli lunaku mu districts eziweranga 5. Ngenda n'ensomesa natukako n'ekyazanga Egomba ngenda Ebutambala ngenda mu Mawokota sente otandise kufuna ku sente oba sente nzifuna era kakati g'amaduuka gombi galimu buli ekyetaagisa. Wajja ng'oli mukadde katuwadde buto lwaki? Bameka baraba maama ono ngajja. Nali nkaddiye naye kati n'emisinde enziruka n'ebidomola mbyetikka amagumba gaawona ebisabusabu byawona ku mutima ne bumisuwa ne pressure mala ennaku nga simize empeke n'engenda ne bampima ne baŋŋamba maama oli bulungi. Abooluganda nfuna sente zendyako n'abakozi bange kati naleeseeko babiri nabo basome. Nawe olina abakozi? Nina abakozi bayimuke mubalabe. Naleeseeko babiri. Naleeseeyo abalala babiri. Basasula bulungi nnyo buli mwezi nga batambuza wandika essimu ya maama n'edduuka lye olusome ku basobe bannyabo amanya n'eddoboozi Mukembo Ali okuva mu disitulikiti y'e Buyikwe. Amazima gali nti muzeeyi Katonda yakuyita okujja okutununula. Bwe nawulira ku ssawo n'ensooka njigezesa nze mwennyini nalina ekizibu kya hemorrhage. Obujulizi obwo mbadde mbuwa era be mbadde nabo mu meetings ekisinga obungi babadde babuulira nga oluvannyuma lwa myezi 2 nfuna ekirwadde ki okutonnya omusaayi nga bwe ngenda emanju emmeme y'emabeka eka wansi abo ne kugirako n'omusaayi era bwe nzija mutoyiyo nga babekotegedde ekirwadde ekyo okitegedde singa mba mutoyiyo nga y'amazzi ngenda ogivaako yonna nga ekisowaani kyonna nga kijjudde omusaayi oluusi nga guyikawo nga kintiisa nengendako mu bujjanjabi bw'ebika ebinjawulo ne bigaana. Naye bwe najja mu meetings za South Uganda ne bampa eddagala lyali lya $7,000 nengenda n'erikozesa nga bwe baŋŋamba. Amazima gali nti mu wiiki emu naye sikyalaba musaayi gukulukuta. Soko kitunulemu olabe eddagala lyava China lyava Germany lyava wa? Emmeme yali esse wansi kubanga kyali kimpaliriza okwata toilet paper n'ogisindika bwoti ekole ki eddeyo kubanga nalina ekizibu kya constipation ng'olubuto bwesiba kati ogenda emanju weepika nnyo n'opika omwoka mungi okulaba nti okola ki ofuluma. Kati emmeme yonna negira ki negirako kati okuddayo olina kugikwata kugiwanirira eddayo yo
kati nga sobola kudduka luwenzi lukabwenti ekola ki edda wansi mu mpale kati nga nina ekizibu ekyo ebbanga ddene nnyo naye eddagala lya South Uganda bannaye liwonya lirimu ekirungo Katonda kiyateekamu kiwonya sekikyoka omusajja yali wa mutima ali wa live number namujjanjabisa Rosemary yekka nga saddeeko kintu kirala kyonna bali kumutwalawa Jinja naye ne bangamba nedda tulina omusajja wa South Uganda ali wali ebuyiko kati mukubiri waliwo mukwano gwange kyenva amugamba muzeeyo okimanyi Rosemary omulina dira Rosemary ono mwennyini kubanga yali yasimbayo obuti butaano waka dira amakoola ga Rosemary ogateeke mu kinu ogasekule oluvannyuma muyiweemu amaazi agabuguma okole ki onywe emirundi 3 olunaku namuwa overdose kikopo kiramba emirundi 3 olunaku kubanga nalabanga ali bubi naye Mukama nanyamba ne bimukolera mu nnaku 3 lindako ate bw'obanga oli bubi bakuwa overdose so kakati mu nnaku 3 omusajja yali akwatirira omutima nga bamusitula busituzi yatandika okwekolera emirimu gye mpaka n'olwaleero agamba Rosemary bwe bulamu bwe era yebaza Katonda ku lwa South Uganda. Maama wange mwennyini yalwala mu lockdown yalwala kamunguluze ne bamutwala mu ddwaliro okumukebera waliwo consultant okuva emulago ayitibwa Dr. Asadi ajja mu Jinja Referral Hospital na mwekebeja n'agamba ensigo zayonooneka omutima guliko ekizibu guliko nagwo gwanafuwa n'ekibumba kiriko ekizibu kati maama nga tumusitula busituusi naye kyenagamba maama nti weeraliikirira eddagala ndirina ne tukosa emikebejja South Uganda ne tuwa maama mu myezi 2 maama yali tasobola kutuula n'atandika okukola emirimu gye mpaka n'olunaku olwaleero maama wange mwennyini muzeeyi sobola kuva mu South Uganda kubanga mulimu ekyama abantu bawona ekisembayo ku nsonga y'ensimbi nze nali nkola mu katale Jinja Central Market nga ntisala ndiboota naye bw'obanga natuuka ekisala ne ndabanga obwongo kyebulina kirala kyebulowooza okugyako engoye zino zokka enkadde nga ndi awo obwongo wange bwekwata kimu kyokka ekyo ne ŋŋamba no wadde endiboota zino ziringa ezifuna naye neetaaga okuzivaamu nkoleko venture mu awalala we nawulira South Uganda so olwono nga amaze okwejjanjabako binkoledde ne ŋŋamba kakati ŋŋenda kutandika kyenakola nalinawo akamotoka kange akakadde kaali kakuba ne yingini nenkatundamu obusente obutonotono awo nenzyayo muzeeyi nemunnyonnyola muzeeyi yampa looni nakati akyamanja naye nantandikirawo edduuka ebuyikwe era edduuka likola bulungi famire yaffe kwerya nzijanjaba abantu bange abantu nina abakozi 4 nesaa zino kati bali mu field balikola ndina meeting already gye batesitese esaidi z'ebudondo baŋŋambye ku ssaawa 10 mwenda ku 10 baneetaaga ngende nkole ki mbayigirize nzize wano ndeese bumyu okuva mu gurupu yaffe gwe tunakutuwa ku myu gamba ate gwe yatandise babadde bawona ate ogassemu omyu genda otule tuyanza muzeeyi bikwatagana tumukubira engalo z'amaanyi njagala abantu abalanga babiri bawa obujulizi budakiika emu yes yebazibwa abooluganda mwebale kujja ku South Uganda kakati nze amanya gange bampita Musika Nathan mbadde musawo muzungu w'ekizungu era mbadde n'akamala okusoma omwaka oguwedde mbadde nkolera Entebbe naye bwe nali ku Salt FM nawulira ekintu ekikwatagana ne South Uganda era nga bannyonnyola engeri abantu gye bawonamu era nga bawa obujulizi neŋŋamba kange ndendabe kye bayita South Uganda era omulimu gwe nali nkola nendizayininga nengusuulawo ogw'ekizungu nenzija wano weeks nga 3 emabega nensasulayo emitwalo 12 nentandika okutwala eddagala mbeera mu kitundu ky'ekangulumira e Bugerere nentandika okujjanjaba abantu era waliyo omuntu nga yeesika buli kaseera nga yeesika buli lunaku nentandika okumujjanjabisa eddagala lyange abo baleeta Rosemary oyo Rosemary omulaba abo badde batikkula Rosemary
Omukyalo ono yali yeesika buli kaseera nga yeesika buli lunaku alinga alina ensimbu nga bamuteeka ku ddagala ery'ensimbu ng'amira buli lunaku alyoke akoleki alyoke yeebake. Kakati ne mutandikisa okumujjanjabisa ku ddagala lyaffe erya South Uganda. Omukyala yakomyeyo n'aŋŋamba sikyamira eddagala ly'ensimbu kati ndi bulungi era mpulira ndi bulungi ddala. Ne wabeerawo omusajja omu nga ye amaze mu bufumbo emyaka egiwera 3 talabanga ku mwana talabanga ku ssanyu ly'ekisenge. Ne ntandika okumujjanjabisa eddagala lyange yakomewo n'ajjulira n'agamba nti siva ku South Uganda sikyazzeeyo kumira eddagala zzungu nza kunywanga eddagala lya South Uganda. Kakati nze ntambuza butambuza eddagala lyange sinaba kubeera n'edduuka naye abantu batandise okumbuuza edduuka tukusangiwa Obeera side ki? mbeera kangulumira mu tawuni mwennyini. Yongera amangu ngenda kufamu edduuka kubanga omuntu okukola. Amina. Teyanziza nnyo. Kakati n'omusajja omulala nga alwadde pressure nga bamuteeka ku ddagala lya pressure amaze emyaka n'emyaka ng'alina ne pressure. Era amira eddagala lya pressure nga omuntu ali ku mpeke za HIV. Bagamba pressure we yalinnya era takyazeemu okolaki kukka. Omusajja ono ntandika omujjanjabisa eddagala lya South Uganda. Omusajja yakomyeyo n'ajula n'aŋŋamba musawo nze nja kunywanga eddagala lya South Uganda sikyazeemu kunywa eddagala ezzungu lyonna. So abantu bawona abantu batandise okuwona. Tumukubire engalo z'amaanyi.